Ebu transforma zino ne Allah nga alese nkuola Katonda wako wabona b'amazzi bagafuulira ge gajjo. Bukalese bomba yayambye omuliro gwo kuba gubadde gukyadduka bomba nekola omuliro ate ebadde efuuwa nnyo nga bamuyiwa mu mazzi ye bwakuba n'alukendeeza amaanyi okuba nga tegukyatambula ate ne siiringi nejjeyamba kuba siiringi singa tebaddeemu kubadde gujja ku omuliro era gudduse ne gutuuka eri waggulu naye nga siiringi wadde egukendeezezza oli omwana agezezzaako okuggulawo mukama n'ayamba ate ekisonga ne bigwayo nga takyalina waabiyiza nembaga mukuveeko ne babomola luno oluggi balaneka okubayisa omuliro ogubadde awo bagenza okugjako amabaati ago kumpi nga bukedde basobole okuzikiza oguli mu kutambula ekulangera emaali ewonyeewo naye owawali mu botiika ye tawonyezaawo kafuna sente enkalu zonna ezibadde mu miliyoni ng'emu n'ekitundu zonna byonna biweddewo tetulina kye tusigazza kumpera kumakya agenda kupatikana naye nakenda okudda nga bonna omuliro omukyala ye yasuzeemu n'omwana nabo Katonda zizza bibye okuwona kuba be bawonyeemu weesigazza ng'ekintu ekikalu siina kyesigazza kyo zibadde mu miliyoni nga 19 ekitono
naye nga sirina kyesigaza ku ebyo byonna biweddewo byonna baali batukoleramu abantu babiri mulimu eduuka ly'engoye nange ndi musawo wa bisolo mukoleddemu eddagala lyange ery'ebisolo byonna liyidde n'ebintu naye abatuuze batutaasizza nnyo kuba waliwo n'amaduuka agaligaanyeewo kubanga eddagala ly'ebisolo naye bwoba olyogera lya bukadde obucupa n'obucupa nga salikwata ebbugu muba lya mpiso liba lifudde. Nze mbadde neebase ngenda okuwulira ebintu ebikoone ebikubakuba nendowooza nti oba enkuba ejjidde mu kibuyaga nga mulimu ne muzira nembako akaddi k'ensikaawo munda okugulawo ndabe ngenza okugulawo nga ndaba omuliro guli wabweru awo era okufuluma bwe nti nga kutandise okuyingira eno ewange munda ngaowo ne wasinga walinga ewaweddeyo akayumba kagenda kabuga era mpise muliro n'omwana wange nenziruka nenfuluma nemuleeta nemutuuza wano ate oluvannyuma nenziruka okuddayo okunona sente nazo nezinnemerera zibadde ngenza okuddayo mali yange yonna ebintu byange byonna bimbadde nkoze emyaka gyonna nenfuse nengerera era ndi kuziro sirina kyenina byonna biweddewo ne sente enkalu ezibadde byonna bigenze. Sigiri yesigaddemu nga ate kintu kyabulabe nnyo era nkubiriza abantu bonna obutalekamu kuddayo kuteeka busigiri nga babuteeka mu buyumba tiwali kinsonga ndala yonna kulekamu sigiri basula bafumba ebijanjaala b'ebikomando kubanga wali wakajja emirundi ebiri waliwo walojja wakajja emirundi ebiri okusobolamu nga toddamu kuteekamu kintu kyonna naye nga kivudde kweyo ensonga era tewali muntu naye ayokeredde toba omuntu avuddeyo najja n'ayokya wabula kulekamu sigiri. Amasannyalaze atuyambye okubeera nga ajjako amasannyalaze n'akutwa zino ziwaya ebisobola okuba tezeyongera kukwata eziriraanyeewo singa tabaddeewo Kabaale nayandisaanyeewo ate polisi eruka naye gyogera ku polisi eruka naye nga beetaaga bayambibwe minisitule y'ebigwa bitalaze weeri etuyambe batabaazi ayisa sekindi MP tuyambe enjega eno labika evudde ku bana abafumba ekiro naye tusaba obutalekanga masigiri mu bibumba kubanga zimalawo ebitundu era obulamu bw'abantu bonna badde bugenda kusaanawo. era yonna tutambudde buli abaserikale batwanguyidde waliwo tekifuna kimu kibuse atwebaza osimu koko disikamu kyenyi tuyambako embeera tuwaliwo naye abantu ababulijjo bakoze omulimu munene nnyo bataaza embeera babuzikiza ate n'ebintu netubikuuma bulungi netulaba nti tebo kintu nakimu naye n'abantu balaze omutima okukoze nnyo olaba nti tewawo kintu nakimu kibulawo buli omu akozeseza amaanyi okulaba nti ow'amaazi aleeta owomusenya aleeta omulala wange ne babuzikiza maali yonna ne tukitaasa ate ekirungi terina muntu yenna afunyisa. Obukulembeze obwaffe naddala tekiniko yaffe gye tukola nagyo emirimu nakino nakyo kyakulabirako kituwadde ekyokulabirako. Tulina okulaba nga bwe tuba tuzimba tulina okuba nga bakola enteekateeka kati ng'aba ccapati tulabe nga tubafunira ebifo ewantu nga bali mu bbanga bakole bokka ate era zino bizinesi zibeere nga ziri zokka kuba nakyo kati tukirabye nti kisobola okuvaako obuzibu kuba ccapati bw'obanga obadde kangize nti ogikolera ate kumpi ku dduuka ate oluusi abamu bizinesi katundesekagano baddewo batunda amafuta oyinza okusanga nabyo bikola kikati naffe tugenda kwetereza wamu n'abakugu tulabe nga tuteekateeka bulungi Kabaale tawuni ate ekula kati bweba ekula tulina okulaba nga tugikola nga tugiteekerateekera bulungi soomozebwa mu bitundu saba nti mu kitundu kino nga disitulikiti y'e Kalungu eri ku poliisi ninayo mmotoka ekuba ttiya gaasi netambuza abasirikale oluusi kugira mu bitundu nesiinaayo esobola kuzikiza muliro so twandibadde nga mu tawuni zaffe ng'ennene ngoga nti erukaya tulinawo emmotoka eriwo ekalungu tulinayo emmotoka eriyo naye ate tusanga mutuleetera za butulugunya bantu so ekirowoozo ekyo nsaba nti bw'otuuka mu paalamenti
disitulikiti zaffe zandibadde zirowoozebwako ng'emmotoka ezikiza omuliro tetugiyita kuva maki Masaka. Tomanyi oluusi obuzibu obulala obulijja oba ne bubabuzize buba tibwandikomye gye bukola ki gye bukoma, kubanga olaba wano abantu balwanye naye singa yabadde emmotoka ate oluusi tekyandituuse ki bwe kityo. Ne Mukama atugumye ffenna, atugumye tumanye embeera gy'olimu ffenna tewali asobola kugitegeera nga ye. Ate naffe abantu buli alina k'ayina, waliwo omuntu we yeetaaga essaawa eyo okunoonya bwabeezebwawo paka nga Mukama akoze eki amusobozesezza naye okuddawo. Temuggwamu maanyi, bagamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Muyinza okuba mukoze nnyo ne mwefiiriza, bangambye ono abadde asula kagundi kamu kukuuma maali ye, naye ate ne bijja bwe bityo. So kati njagala bazzaamu maanyi era nange nja bakwatirako, naye saagala muggwemu maanyi okubonaabona si kufa. Kino kyo kigenze mugambe Katonda bw'ati bwe yakoze ki bwe yageze. Ate ekirungi nti muli balamu, temufiiriddwa na mwana. Ekyo kye tuba tusooka okwebaliza Katonda. So kati n'olwekyo buli kizibu ekijja manya oluusi Katonda ate ayagala nakusitula ddala akugye wooli paka ku leeva endala. Kubanga kati bw'onooba opulaninga ojja gamba luli banjokya sijja kudda wano sitayiro bweti. Kati oyinza okwesanga ng'ate ogenze ku levo ki ndala. Ge maanyi genjagala obazzaamu, yadde obuzibu tufunye bungi, njega y'amaanyi naye saagala mugwemu maanyi. Mwebale nnyo, mwebale eddala, ne zino zonna zizo tweyanza nnyo, tweyanzeege, mwebale nnyo banayi, tweyanza emitwalo 5. Mulaba tweyanza nnyo, tweyanzeege banayi emitwalo 2. Mwebale nnyo maani. Senga kalo tweyanziza chairman Nyombe Mukimbika Amadi emitwalo 5 cash, tweyanza nnyo, tweyanzeege n'emitwalo 10 egy'omukulu adirese, tweyanza nnyo, tweyanzeege. That's